Amu ku batuuze ku byalo bisatu okuli Kyaggunda, Mabuye ne Kikonda mu ggombolola y'e Bukulula mu Kalungu bawambye ekirombe kya musigansimbi omusimu amayinja nga abalumiriza okwagala okusengula kampuni eno emanyiddwa nga African Conmart Industries Limited nga tebabaliitidde olw'ebintu byabwe byayonooneddwa. Abakulembeddwa ba ssentebe baabwe okuli Richard Kiwanuka, Gerard Sebatta n'abalala basoose kusiba luggi lwa geeti ne bateeka emisanvu gy'amayinja mu kkubo okuziyiza ebidduka okufuluma. Embeera eno etaddewo okusoberwamu bamusigansimbi abasangiddwawo era waliwo ategerekiseeko erya Sanjay agezezaako okubafulumya ku mpaka wabula ne bamwambalira n'apondooka. Omulala alabiddwa ng'akutte ku ttama mu ngeri y'okusoberwa ng'abatuuze abadde bazinze ku ofiisi bwe bawera obutabbaawo okutuusa nga basasuddwa. We need our money. We want our money. If we want to say that these people that is they not easy. Abakulira agamba tajja tusasula ate Fred gwe twakola naye endagaano agamba ajja tusasula ate tatuwa lunaku. Nkyatugambye yeta ina wadde hafu yenusu gyagenda otuwa ate olugize natugamba tukakubire bosi we kale bali abatwekasukira bwekasukira tubanja miliyoni 9.5 naye abasajja batufuukidde ekizibu kati obudde buno baabano batambula bavaawo bagenda naye ebyaffe byonna byonoonese tewali kye batukoledde. Wanakulira poliisi y'e Mukoko John Mujenyi watuukidde n'agezaako okubawoyawooya. Bamunnyonnyodde nti babanja kampuni eno ensimbi eziriyo mu bukadde 95 ez'ebbanga erisoba myaka 3 kyokka mu kiseera kino eri mu kupangulula byuma bagende nga tebabasasudde. Bategeeza nti bakola endagaano nga balina okuliirwa buli nkomerero ya mwaka olw'enfuufu ebiirako ebirimu okukala n'obutabala n'enjatika mu bizimbe eziva ku mayinja agasammuka n'omusende gwa baluti ezigaasa. Ennyumba zaffe zonna zaabise wali waggulu. Tetugenda kubakkiriza kuva wano nga tebatuwadde ssente zaffe. Baninza abakulembeze baabwe abawaggulu okubalekerera mu nsonga eno nga kikibawaliriza okwerwanako basobole okuyambibwa. Bainvesita tubeeta nga bayitidde emitendera emituufu ate ne bakama baffe batukulira bamanye nti omuntu wa wansi waliwo watatuuka bo we batuuka batuyambe. RDC yatusuubiza twali mu lukiiko olusembayo atugamba tewaba omuntu n'omu ajjayo ssente ngenda bajjirayo ssente zammwe kati ate ku ssaawa esembayo atugamba tuteekewo embeera eraga nti tubanja ssente. Abamu balaze emisiri gy'emmwanyi ezitakyabala n'ezimu ku nnimiro ze baalekawo olw'embeera y'ekirombe ne balajja n'abakwatibwako basanga n'ebintu byaffe era byonoonese tibalina kye batuyambye wadde okutuwa ssente zaffe ne tubanja kakati bagenda. Obwandike baabusuula endagaano baagimenya twagala basasulira abantu baffe ssente zaabwe ez'okwonoonebwa. Osi Mujenyi abawabudde tibabaga ekiwandiiko ekirimu okwemulugunya kwabwe bakitwale Masaka eri abakwatibwako. Mujja kusimbula abantu nga babiri oba basatu just kutwala kwemulugunya kwabwe tiike mu buwandiike kansala asobola kubayamba. Wabula bamusigansimbi ababaddewo baganya okubaako kye batangaaza ku nsonga eno nga bagamba nabo balinda kye baba bakama baabwe. John Bosco Seruwo yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Emitendera emituufu ate ne bakama baffe